njagala owulire ebigambo bino. Bwe banaamala okugyawo eddoboozi erisobola obboogerera mujja kulaba kye basobola obbakola mwe basajja mwe ne bakazimu. Balwanyisa nze balwanyisa mmwe nze jja sinyimiridde mu kkobo lyabwe. Bali mu kumenya mayumba g'abantu. Tebaliiko kibuga oba kyalo. Mbalala buli wamu bamenya. Beekwasa nti abantu abo tebazimbira ku pulaani. Tebaliiko awagira Museveni oba tamuwagira. Tebaliiko ono w'NRM oba tali. Wuliriza. Ke kaseera ssaawa zino bannayuganda tusituke. Tuve mu by'ekisiro. Nsabe permission okuyingira enju yange. Nsabe permission okuyingira enju yange kubuna obwavu obuli e Uganda. Nsabe permission okuyingira enju yange ng'obusente bwenzimbyemu enjuku bubadde bwakulomba bulombi. Bakyayisa amateeka amakakali. Bakyayisa bajja kutuuka bagambe buli nju yonna yonna eddemu erijestalinge. Bajja tuuka okugamba okutemya kwa ssente. Kutemya kwa ssente. Mwe emitima mugijja waginyigiza bannansi okutuuka ku ekyo. Emitima mugijja wagikyayisa abantu ensi yaabwe okutuuka ku extent eyo. Twerwaneko ntunuulidde ennyumba z'abantu ze bamenya. Gwomanyi obuzibu bw'okuzimba ennyumba we Uganda. Omanyi haso z'oyitamu okusitula obusituza ennyumba we Uganda. President Museveni ndi ku TV kwata ku ttaka ly'abantu. Kwata ku bizimbe by'abantu. Nze kyogedde. Bajju. Olinzijukira. Ekyo nkiddamu nga nkyogera siina nagwe neebuuzizaako. Nga gavumenti eyagala okutegeera nti abantu beekunga ne bagijjako mu mbeera zonna. Egenda etandika okugamba nti buli atalina pulaani nga yazimba tugenda kumenyera ennyumba yo. Osobola okunyooma abantu n'obajooga n'okola buli kimu mu katangula social service lwizanyirangako. Omuntu bw'omumma eddagala yeekyawa, omuntu bw'omumenyerawo okusula yeekyawa, omuntu bw'omutwalira bizinesi kajya ebintu ebituufu. Gavumenti bw'eba ennyo mu buyinza eteekinga abantu for granted n'etandika kukozesa kamanyiiro. Omanyi kye kitegeeza? Olina jabuzi n'amenya nga talina wadde pulaani gyakupulaaningidde nti owaabaye bano abantu betumenya amayumba bo tubapulaaningidde wa? Kubanga gavumenti ogwo gwe mulimu gwayo. Temuyina mirimu mukolawo. Mwe mweyiiya ne mubaako ne kemufuna. Bo babeerawo kubasolooza busolooza. Nze nga nze ndi omu ku bannayuganda abeebuuza ezimu ku ssente eggwanga lye ziyingiza ziragawa. Yes, gye buwungeredde olunaku olwaleero ng'omusajja ono gw'olaba nga bwe tuze nga tukutegeeza abadde avuma ennyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatomeddwa emmotoka olunaku olw'eggulo. Amawulire agava mu ddwaliro si malungi. Amawulire agava mu ddwaliro si malungi n'akamu n'akatono. Okusinziira ku mawulire gatusembyeyo okubeera nga tufuna omusajja ebigambo birungi si birungi. Ono tannaba kubanga afa era teyafudde wabula kikakasiddwa ono yamenyese okugulu kwakutuse. Ono yafunye obuvune mu kiwato era ono yamenyese emikono gyombi era n'afuna n'ebisago bingi nnyo ku mutwe era nga ne wenjogerera essaawa zino yajjiddwa ne mu ddwaliro e Mulago nga taasulewo taasibewo yali kumimwa era nga ono tannaba kubeera nga asobola okubeera nga abaako n'ekigambo kyayogera yadde n'akamu n'akatono mu bufunze akyali mmanga tannadda kubeera nga adda engulu. Kaakati n'olunaku olwaleero waliwo ebyama ebizuuse byenjagala okubeera nga nkutegeeza byenjagala ntandike naawe amannya no nze Eke Master Akawandula bigambo Promax. Kaakati nno wuliriza ebigambo. Waliwo bwino amaze okubeera nga afuluma, bwino ono ng'amaze okubeera nga azuuka. Lwaki abasajja babadde bajja bamenya amayumba g'abantu? Era ekiri emabega wa kino kye ki? Ani ali emabega wa kino ekyokubeera nga bamenya buli nnyumba gye basisinkanye? Era waliwo ne bwino afulumye. Lwaki abamenyeddwa amayumba gaabwe tekuli n'omu avuddeyo kubeera nga akompuleyininga nnyo nga bwe mwalaba ab'ekiteezi abaasaanikirwa kasasiro oba ab'omu Lusanja bwe bakuba alamu oba bwe baleekaana oba bwe bayomba ng'abasajja bamenye amayumba gaabwe? Kaakati n'ebigambo byongedde okubeera nga biranda, ebigambo byongedde okubeera nga bitiisa. Bino byonna bifuutuka mbu mu State House era nga luno
lukwe luli well planned okubeera nga balina kye bakusigamu mpola mpola nga bw'ogenda okuwulira olunaku olwaleero. Kaakati mukwano gwange mpuliriza, Hajjati Nakalembe ono buli lunaku lukyantambula naye mukyala musomi wa ddwa yekka munda mu ggwanga Uganda. Tewali mukazi mulala asoma ddwa nga Hajjati Nakalembe, era ng'eddwa y'omukyala ono agisomera bannayuganda bonna abalina ekizibu ekya buli kkala. Naawe ng'oyagala kwebaza Katonda, naawe ng'oyagala mikisa, naawe nga otuuse ku birungi nga bingi, oba oli awo ng'otya okuddamu okudda emabega nga by'oyisemu oyagala okubijjukira. Kati Hajjati Nakalembe omukyala ono ebigambo ajja bitereeza. Kaakati video soko jimpere ekigalo nga enkola yaffe bweri, nsooke nkulagako ku musajja ono engeri gy'abadde avumamu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu n'ebigambo bye yavumiramu ne Wayiso Mufumbiro. Nkomawo lwe wajja mu kkooti omulundi ogwasooka waleekaana people power, people power, people power. Ogwokubiri n'okendeezaamu people power, people power. Ogwokusatu n'okkirira ddala kati owoza people power, people power, people power. Ojja kukiwulira. Wayiso Mufumbiro obadde osuubira kkooti okuwa beyiro. Si gwe yagamba nti General Muhoozi obuyinza bw'alina bwa Bebinduunya. Si gwe yagamba nti General Muhoozi talina operation gye yali akoze ey'amaanyi. Kakati nno olwo ono ng'akudaalira abasibe era yali akudaalira Wayiso Mufumbiro. Mbu bwe yajja mu kkooti ogwasooka yali ayogeza amaanyi mayitirivu nnyo. Omulundi ogwokubiri amaanyi ne gakendeera. Omulundi ogwokusatu mbu yali takyayogera. Kati essaawa zino omusibe n'omusajja amenyesemenyese emikono gyonna eyafunye ebisago ebitirivu ku mutwe nga tetumanyi oba n'amannyo agamu gaasigaddemu. Kaakati nno essaawa zino ani ku bombi ali mu kkomera eruzira n'ali mu ddwaliro nga tamanyi bifa ku nsi. Bw'atyo Katonda bw'akola. Ebiseera ebisinga tuze tutegeeza abantu bano nti bannange tulina kukwatira wamu ensi yaffe okubeera nga oba oli awo etebenkera mirembe. Omusajja ono bamututte mu ddwaliro e Mulago, naye e Mulago baamugobye nga bagamba tebalina bikozesebwa kyokka nga eno international oba national referral hospital gye tulina munda mu ggwanga Uganda nga abalemeddwa embaale, abalemeddwa embalala, abalemeddwa epayida, abalemeddwa Kamala Mujongo, abalemeddwa Busoga bonna balina kugenda Mulago. Bwe bamutuusiza e Mulago ono baagobye mugobe. Kati wuliriza, waliwo agamu ku mannya aganokoddwayo naye ng'amannya gano bulijjo bano abasajja beerimbika. Wuliriza, mu Buganda ekyo ng'okiggyeko waliwo yema byonnyongedde okubeera nga nfuna nga bw'ogenda obbiwulira olunaku olwaleero ng'omusajja aleese bwino mbu Ssaabasajja Kabaka waali awo naye taliiwo ku lw'Abaganda. Wuliriza nnyo, era ng'ono alumiriza waliwo n'endagaano ezaakolebwa ng'endagaano zino zali wakati wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mbu ne Jeno Yoweri Kaguta Museveni, era ng'endagaano zino zaateekebwako emikono nga ne Ssaabasajja Kabaka tannaba kubeera nga akomawo e Uganda oba nga obwakabaka tebunaba kubeera nga buddizibwawo. Jjukira nti buno obwakabaka bwali bwaggyibwawo omusajja kawenkene Dr. Milton Obote. Kaakati Ssaabasajja Kabaka n'abeera nga awangalira munda mu ggwanga erya Bungereza. Era ono Ssaabasajja Kabaka kiraga okusinziira ku mawulire agaliwo ono mutuuze wa ggwanga lya Bungereza wadde musajja Munnayuganda era nga Muganda. Era ono yasavingako ne mmagye ga Queen nga tannafa essaawa zino amagye ga Kabaka King Charles. Kakati wuliriza, Ssaabasajja Kabaka Mungereza awedde emirimu. Era omusajja ono aleese bwino ng'ategeeza mbu Ssaabasajja Kabaka bye twagamba nga mbu baamuwamba, bye twagamba nga mbu busajja baamusibira mu nju, omusajja muwambe, omusajja alumiriza mbu Ssaabasajja Kabaka tawambibwangako era si muwambe. Era nalese ne bwino nannyonnyola ensonga lwaki tulina kuddamu kubeera nga tugamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Kati ebyo ng'obitadde ku mabbali ogenda kubeera ng'obifuna butereevu nnyo ku mukutu gwa AKTV Media Uganda nga video gimperedde like. Njagala nsooke nkutwaleko butereevu nnyo. Waliwo obwina afulumye ku bantu abamu bano nga bazze balumirizibwa nga basongebwamu ennwe nti beegaana amawanga gaabwe ne beefuula Abaganda, naye ng'amazima amatuufu bano abasajja si Baganda, si musajja omu, si babiri, wabula nga bano bangi mu byobufuzi obw'eggwanga Uganda, era ng'abamu balina ku ludda lwa opposition kyokka ng'abasinga bali wano mu Buganda
webeefuulira abaganda njaga tugendeyoko ate tukomewo. Baana mmwe ojja kuvuma nalaba ba TikTok nga bavuma Babi nti alimba yeekoza video ya fuluma eyo nga Babi aboyana nga basidikale bali mu nyumba ye. Abaana abo abavuma Babi baganda tebakomoga abana mutusonyiwe tutwategeera video ezo mu baana mu ba TikTok simanya rwama bitya zirikoma mukyali baana bato muzadde Uganda. Nza bagamba muhafu munyankole munyarwanda nza bagamba nze nkugambi nali ntuddeko nze nali emusibwa Museveni nga atambula trek tuso Museveni yatambula yarwanira balonda mu baana simanyi nga siri full figure munesi babwesi simanyi mwana wa mujasi bitya ate bantu bankubira simu nga tebangambye bwe natuka koloro actually bali bakubidde ne bizonto bwe natuka saddayo nali namuka vesti na Land Cruiser yange saddayo nakuba nabo kuba isimu kundeetera case nga basajja bali serious kati buli TikTok avuma Bob Wine ne mukyala wa Bob Wine togenda kunnyonnyola banna Uganda mwe bannaddala baana mu abaganda ndaba ba junior mmwe bana basajja toli nnyonnyola nsi nti wali osaaga bwena bambe mulaba abagamba mbuno baganda bachuma cha Yesu bamunyagwa si baganda nze nasoka nalina oyo musajja Dr. Ahebwa oyo wa flashlight ninga bane munyagwa tabanga ko muganda kiringa sempijja oyo tata wa gundi tata wa Namere tata wa Namere no mukyala gwayina we are neighbors like this ndi abanyarwanda kakati no nkutegeezezza nga sinagenda mu mboozi eyo ey'obusajja gwe boogeddeko atali omu n'abalala gye bali bangi muzze mbawulira nga baboogerako okusinziira ku ebyo bye bazze nga boogera ne bye bazze nga bakola naddala eri Obuganda. Kakati nno okunoonyereza wano okwatandikira era tooki yatandika okubeera nga ekuba mu bantu bano abamu oba oli awo abaayitibwanga basajja ba Kabaka naye nga amazima amatuufu bantu tebabeerangako basajja ba Kabaka nga baganda basajja ba Kabaka nga si baganda wabula nga bo beetuuma Obuganda n'okubweyita n'amannya gaabwo. Kati njagala ompulirize bulungi nkutegeezezza nti Kabaka wa Buganda Ronald Mwena Mutebi owookubiri njagala ompulirize bulungi kubanga nkutegeeza bigambo bino nti ebiseera ebisinga tubireeta wano ku AKTV Media Uganda naye ekyamazima malungi tukugamba nti si ffe abavunaanyizibwa ku bigambo bino wabula ebigambo bino byolaba wano bivunaanyizibwa ku mboozi eyo omuntu agikoze era oyo ayogera ebigambo bino kubanga yasinga okubeera nga amanya source gy'abayogereddemu ebigambo bino. Kati wuliriza Ssaabasajja Kabaka gye buvuddeko ono azze atawanyizibwa n'ekimbe ekya alage aletebwa oba ava ku bimuli. Yali Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda bwe yavaayo n'ategeeza ensi wetwalabira Ssaabasajja Kabaka ng'embeera eyonoonese yatutegeeza nti ono yali amaze okubeera ng'akwatibwa obulwadde obwa alage naye nga alage ono yali ava ku mpumbu efumuka nga eva ku bimuli era ono yadusibwa munda mu ggwanga erya Germany n'ajjanjabirwayo okumala ebbanga lye yamala. Kaakati olwo n'aggyibwa eyo ate n'atwalibwa munda mu ggwanga erya Namibia. Wano nno abataka bangi abaagezaako n'okugenda e Namibia okulaba nga balaba Ssaabasajja Kabaka wabula bano baalemesebwa okutuuka eri Ssaabasajja Kabaka maaso moogi magulu nnyondo era bano baakoma mu kkubo eryo eryali lyolekedde okugenda ku ddwaliro Ssaabasajja Kabaka gye yali ajjanjabirwa. Kaakati wano waaliwo ebibuuzo bingi nnyo era nga tuweebuuza bano ani yabalemesa okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka era kaakati Ssaabasajja Kabaka bwe yawulira bino byonna nga bibaddewo yalowooza atya ne bwe yali akomezeddwawo wano tiyatuusibwa mu lubiri lwe ebbanda wabula yatuukira eri enkoni e Masaka. Waliwo n'amatikkira ge waliwo ne birthday ye ey'omwaka ogwo bwe yali ava e Namibia naye teyagiriiko yali ku sikuriini nga bagamba nti yali mukosefu
ye talina budde oba yali talina maanyi obulamu bwe bwali tebumusobozesa kubeera nga asinkana akayogano k'abantu abangi wabula wayitawo ennaku zaali mbale ne tumulaba mu bitundu bye wansi era akaayi ng'ate ali ku loodi waaka nga yina yeetooloddwa abantu. Kakati ebibuuzo byatandikira ebiyitirivu ennyo wabula omulangira ono agamba nti bino byonna twabitegeera naye twabitegeera mu bukyamu. Agamba obutuufu bwabyo bwe buno. Eyalimu okukuuma gye yasangawo asaanyizaawo ebifo byaffe kubanga obuvunaanyizibwa baabukwasa yeebudde si Mayiga. Era Mutebi Mayiga si yasoose kubeera katikkiro we. Mayiga baamuleeta lwa nsonga ne Mutebi gye yamanya talina buyinza bumugoba kubanga mukama wa Mutebi Museveni ye mukama wa Mayiga. Bakama ba Mutebi bano bemuyita Bakakamega be bakama ba Mayiga. Ne Mutebi wa Mung'oruka zaavuga era zatambula muziva wa Museveni. Mbuli abaganda bamwaso ne muka ya Mutebi. Obiyina kwa bujulizi. Obwakabaka tebulina ssente zisobola kutunga. Mbulira. Anti tukyebuuze. Tugula certificate. Ni akugambye. Kati mbula kale mwagigula. Nze kyenjogedde kola ki? Nabagamba Mutebi yennyini ensonga z'omukyenda mu mwenda bwe zaayogerwako ye yawandiikira Mugisha Muntu bame komanda bonna babaddewo bangi. Lwaki njogera Mugisha Muntu? Namusaba abamagye ebikumi emeka. Oli namuga tulina abakulembeze b'ennono baki bangi tukuwa 10 mu mmeka mu nkaaga. Abakulembeze baki bwe yabagambye nti talina buyinza babo wabyeyanso Museveni yabagambye ati twakola endagaano musi bajjanga aba traditional ki so si kabaka kati njagala ombudde ku myaka 38 Mutebi yali tayawula kabaka oba king na traditional leader n'okola endagaano musi into traditional leader muyina n'omusaala kabaka wa Buganda bamuwadde omusaala. Olwalo mutugamba ku mikutu nti bamuwamba nembabuuza bamuwamba butasisinkana bataka bamuwamba agende ku zibicha sinkana ebbalamu nejatambulidde yonna. Olwalo mwatugamba nti bamuwamba emyaka egyo giyiseewo nalabako nga Raila Odinga ayimiddire Mutebi e Kenya kubanga Mutebi nalongo yakakinsomesa nti Mutebi mutuuze wa Bungereza. Mutuuze waki? Mutemusobola kuŋŋamba nti kabaka wa mwagenze Germany, kabaka wa mwagenze Kenya, kabaka wa mafulumyemu batusomesa ne luyayite Kenya n'agenda ate nadda gye bamuwambira. Yandibadde ayitamu buyisi. Nodda gye bakuwambira. Tegera kulekerera abantu be. Abakoledde ki? Gwe ndaga akalwalira kenkana ennyumba eno nti Buganda owo akabaka bukazimbidde Abaganda. Tulina masengere. Ebyamasengere biveeko. Nze omukulu mulika ddani nali muto ne waliwo yamugamba nti ffe mulangiro oyo ebigambo byazzayogera tuzze nga tubiwulira yaga nti owayi ndabye miliyoni 3.5 wano bazire sente oli agenda tegeka nkuuka naye ate waliwo ebisatu bino byabakama ba Mutebi yamuyita kabaka ataano mugega kabaka nambuuza Mutebi alina bakama be njagadde nkikwebuuzeeko lwa nsonga taatawo yali mukwano gwawoni gwa Muteesi nina n'ebifaananyi nga tetawa bali ne Muteesi nga bali bakola lungo za faamu bali ku lugo lwa faamu kale oli nagamba si mutuufu yeeyita gujja ngonjalule kuba ne Mutebi namuga nti okwawula abatali batuufu ogamba nti bakwagala genda ku nnyanja otwalule tuteekawo eddiba olituuleko ffe tuule ku lugali oba si ekyo tugende ewasozi tukume ekyoto ky'enkoma tunaabire mu muliro olwo yawula bazzukulu bajjajjaffe kiwanuka ensaabwe twakikola ewasozi abala badduka Misiri ne ngamba laba ensobole ate waliwo akatambi lwaki sigamye twakikolera mu Kulubowa oba twakikolera Kigo ngambe twakikola ewasozi era byampaka bino nze mbaga nti abantu si batuufu ne bagamba tukuli batuufu ne mbaga tugende twalule ne bonna kiyita mu kigango lunagendeyo omulundi gumu bagamba oyagala kutta bantu abalangira twaluza amazzi na muliro gwogamba si mutuufu jangu onjalule gwe byenjogera wabimpandiikirawa okimbuliza wano bakabaka abafuuka bakabaka nga bajjajjaabwe batata bwe baali balangira sikikubuulidde geno nyizo waliyo abalala kakati olwaleero ekintu kino muleke kubeera beewuusa tusengejje ebiza ebikolobera ebikoleddwa ku Buganda ebikoleddwa ku Baganda ne ku kitundu kya Busoga ekiri e Bunyoro
omukama waabwe kooti yamuleeta goŋŋambo otudde eri nti gwe omukama ninga kooti yasalawo bw'oŋŋamba ota nti oli mutaka wa Kasooli nga Kisekwali yasalawo kakati ekintu kyoyogerako kikusukkako bwe nakoola ab'ekinyomo bagenda okuddamu n'abekuba okulaba Mutebi njagala buli muganda akijjukire nga nakyogera nga musajja wattu ebintu bimusobyeko Sserumya Nsereka amunywa naye omuntu agambye nti nvudde ssese mu bw'omwoyo oba mu bubaka naye nkomyewo ne Sserumya Nsereka agamba agenda kunywa Mutebi naye ensonga zayogerako mu jjenzi bagambe oba nzi bategezeeko ze mulina okutereeza walwali olukiiko lwalimu nejjajjange Lubowa naye nziba ebibuuzo ebyali mu lukiiko nempita ab'ekinyumu n'ab'ekkobe bajje mbibategeeze babitereeze tebaalabikako bwe mwaddamu okulaba Mutebi ng'ali bwatu temwagamba tunoonye mulangira mu katambi kana kaza alternative yogera ku mbeera tugiraba ddala kitufu alinganga alina ekintu ekimunywa alinganga alina byagaaya Mayiga yasituka ng'agenda Pemba ng'anona majiini aleesa amajiini agaleetedde mukama we naye nga teyeebuza lwaki afaanana bw'ati si ensonga eno yalina okutereezebwa ab'ekkobe n'ab'ekinyumu lwaki sigambye nti yagajja Kenya ekigambo kyenjogera kiteeberezeeko ngambye Pemba nalibadde ngamba yagajja Gulu yagajja Kotido yagajja Arua nga galeetera mukama we era ne Lubowa Sava agambye nti bwe yajja nga alabika bw'atyo ensonga temwagitereeza mwakola bye mwagala ng'ekirwadde kigenda kikula kati kiwanuka n'agamba nti bwe kiba ng'ensonga eno temwagitereeza nze kamubagireko waya yajjako ekyo nebuliraga ku muntu ki kati bwemuŋŋamba nti Buganda erina abasawo Buganda erina abantu abaliko empewo nga tebannaba kutegeera bintu bino Buganda eweddewo kati bwe kiba nga nze nabalabula ne mbagamba nti mujje mututereeze ensonga eno nogamba nti simwagala sirina buyinza kwogera ku bintu bya Buganda ebyoweddewo ng'oli nze nzikirizibwa okwogera ku byaffe kuba ssemateeka waffe bwemmala mukulambulire agamba nti wetujja njogera egamba nti mpawo kyetwane kabaka akola ki avunaanibwa. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kakati Hajati Nakalembe nga maze otutegeeza engeri ono gyayambyemu abantu ab'enjawulo bannansi wano munda mu ggwanga Uganda beppo n'abo abali ebweru wa Uganda ate ng'ono n'edduwa azisomera n'abantu abatali bannayuganda kasababeera nga basobodde okubeera nga bakwatagana naye. Kati wuliriza bino nga bigenda mu maaso wali mu paaliyamenti ng'etudde jjukira nti omusajja amanyikiddwa nga Honorable Yusufu Nsibambi ono y'omu ku babaka ba paaliyamenti era ng'ono ali mu paaliyamenti ku tiketi eya FDC. Jjukira nti ono abadde mukiise uwe Mawokota ku luguudo ludda e Masaka, ku luguudo ludda e Butambala, ku luguudo ludda e Kampala n'ebitundu ebiriraanye Mpigi district. Kakati ono omwaka guno gwa 2026 January ng'ennaku z'omwezi 15 abantu baamumma akalulu. Wabula ono yakwatibwa obusungu yanyiiga buli kye yali yakolera abantu kyonna yafundikira kibajjeeko. Buli kye yali yawa abantu kyonna yafundikira kyeddiza. Kakati ono teyakoma ku ekyo olw'obusungu obuyitirivu ennyo yalaga nti ne mu FDC yali amaze okubeera nga avaayo era ono officially n'alangirira nti yali yamaze okubeera nga yeegatta ku NRM ekibiina ekikulembera General Kaguta Museveni. Kati wuliriza omusajja ono yavuddeyo n'ebigambo ebirala ng'ono alumiriza nti waliwo omudidi gw'ensimbi mbu ng'omudidi guno guweebwayo ab'ebitongole by'obwannakyewa, abalwanirizi b'eddembe, abalwanirira abasibe abali mu kkomera ku lw'ebyobufuzi. Kati ono ng'agamba buli musibe owa NUP mbu abasajja bamusaasaanyizaako $10,000
bwe bukadde 3,600 za nsimbi za Uganda. Era ng'ono yalumiriza mbu ensimbi ezo waliwo abantu abazirya abakulu munda mu kibiina ekya NUP. Wabula ate bino byonna nga tebinnabaawo, waliwo ebigambo ebyali byayogerwa emabegako nti waliwo propaganda agenda okubeera nga atambuzibwa ne Malisi ku kibiina ekya NUP basobole okubeera nga bakyaya abo abali mu NUP abali mu makomera babakyaye ekibiina, bazadde baabwe babakyaye ekibiina, mikwano gyabwe babakyaye ekibiina kya NUP nga bakozesa propaganda ow'okulaga nti abakulu mu kibiina balina ssente empitirivu ze balisiivinga okuwa abasibe bano, okulabirira abasibe bano, okulabirira famire zaabwe, okudduukirira amaka gaabwe. Ono nga yerabidde abasibe bangi abali mu makomera nga Mwami Kyagulanyi yabalabirira, era nga tubalabye n'omukudda ku ssomero, ono nga bawa sukulu fees, ono nga bawa ebitabo n'ebikozesebwa byonna. Kati propaganda ono olunaku olwaleero yamaze dde okubeera nga alinnyibwamu ne bwino omukambwe okusirisa Yusufu Nsibambi ono. Basebo ne bannyabo abakiise ba parliament mu Uganda amanya gainze mumbuya ndi wano basaba no bategeeza nti ensi tekungulwa tugikyalako bukyazako wayiviira gyotega amaggwa wattu gye bakugobera, gyotega amaggwa gye bakugobera. Regime ya Museveni efuze Uganda emyaka 4 teyina kalungi kegireetedde okujjako giteeka mu butabanguko nti kati eggwanga lyolekedde kye tuyita political turbulence. Ebizibu byali mu myaka g'7 mu myaka g'6 ne myaka g'8 bye bigenda maaso lwakulemeza mu buyinza. Buli munnansi waako obukulembeze bwonna obeera mu ggwanga munnansi afuuka ekizibu, afuuka immune naye afuuka more desperate and dangerous eri eggwanga lye okukola nti eggwanga lye lisaana nga tena kyasobola kukola. Kati ba MP mwenna abali mu parliament ngenda basaba etteeka lye baleese erya protection of the sovereignty, etteeka eryo terigenda kukwata Nuupu, terigenda kukwata Kyagulanyi yekka, nammwe kenyini ligenda bakwata, ligenda kukwata famire zammwe abooluganda bakonayo emikwano, ligenda kukwata bizinensi zammwe, nammwe kenyini ligenda bakwatiramu. Nkimanyi bulungi Museveni yabawadde ssente okwagala omuyisiza amateeka agamuyisaawo, ne remember eri eggwanga lirina abakulembeze abaalisookamu baalirekawo mwe mulisangidde, namwe mugenda divaamu abalala baliddemu. Singa banayisa amateeka gafaanaganiza ng'eyo, abaana bammwe bazzukulu banasobola okubeera mu nsi eyo. Ngenda basaba mwenna temwogeza ne mukkiriza etteeka ery'okuyita, kubanga lyabulabe eri obulamu bw'Abannayuganda, lyabulabe eri mmwe kennyini abagenda otula mu pale bawadde ssente. Soka weebuuze, Museveni akuwa ssente azijjawa? Kubanga naye mu mateeka amatuufu mukozi wa gavumenti era afuna omusaala ng'abalala. Newankubadde yabuuka constitution n'atandika okwebegirako ssente z'eggwanga nga bw'ayagadde, y'ensonga lwaki abawa ssente, mutandika okusiruwala okulya ssente ezo nga muwoza kinaajo kyankimize, naye nga mukimanye bulungi etteeka limugezaako okuyita ligenda bakwata, ligenda kukwata buli munnansi n'okuleeta obutabo mukomo ggwanga. Temugeza ne mwetaamu okuyisa ku tteeka eryo, ligenda baleeta obuzibu. Kyensusa bagamba ku tteeka eryo, kati njala ku tteeka eryo nnyini oba tusinziira akatambi katambise. Mujjukira bulungi nnyo omwezi oguwedde najja wano ne mbagamba nti nze nasooka okuyisa etteeka eryo mwate mulimanyi, ne mbagamba state epulaninga okuleeta etteeka lye bayita protection of the sovereignty bill, ng'etteeka lino litagetingira ddala president of Robert Kyagulanyi Ssentamu musaako n'ekibiina kya National Platform n'abakulembeze. Nenzija nemba temera buli kintu kyonna ekiri mu tteeka eryo n'engeri gye bapulaningamu okuteeka erinnya president mu mivuyo egy'ensimbi egiva mu bibiina ebyenjawulo ebya Museveni byateeka okwetoola ensi yonna, omuli ebyebasiyazi, omuli ebyobutujju, omuli ebibiina ebitabangula amawanga mu byobufuzi n'ebibiina ebitambuza ensimbi zitali mu mateeka. Nembagamba nti ebintu ebyo bagenda bikozesa against president. Nembagamba n'ekibiina kya National Platform bagenda kiteerako ensimbi ku account nga nazo zikirumika mu bintu ebitakwatagana. Era nensaba omuwanika waffe akebera account eyo, nensaba president awandiikire banka ze azitegeeze
nenganda abakulembeze ba National Platform ba MP bewala okujja ssente ku akaunti zaabwe obutakola nsobi Museveni bakwatira mu tteeka lino. Kati omu kubaali mabega okuwandika etteeka lino n'oditambuza bamuyita Yusufu Nsibambi. Yusufu Nsibambi yavuddeyo jjo oba ennaku bbiri n'agamba nti alina obujulizi obulumika nti pulezidenti n'abakulembeze mu National Platform bafuna $100 okuva mu bibiina ebiga by'obuyambi okwetola ensi yonna nga ssente zino z'aba political prisoners. Ssente zino zijja buli mwezi zijja ze $10 buli musibe. Era n'agamba mu ssente zino ffe tulinyisa ennamba abantu bano kuba tufuna ssente nnyingi. Banyabo ne bassebo n'abagambye bwe mukwata essimu yo ogende wali ku mbaziso oba ku calculator okwate $10 olukubisemu za Uganda ze milioni 3.6 ne ssente zigwamu buli muto gwa muntu gwayogerako. Nembagamba bw'okwata ennamba enzingira awamu kye tuyita round figure n'ogamba nti buli musibe afuna $10 abasibe 2,000 ze milioni 2 eza $, mbu nupu zefuna buli mwezi okuva ku baki ku basibe. Nensaba Yusufu Nsibambi aleta obujulizi obulumika ekintu ekyo ye n'agamba abwe netajja bowaayo ekyo tuyita propaganda malice blackmail. Lwaki ayogera ebigambo nti alina obujulizi? Kino kikuzaayo ku tteeka lye baawandiika erya protection of the sovereignty nti ono already yalaga nti alina obujulizi ne kikuddizayo ku tteeka liri nti badde bafuna ssente okuva mu foreign agents ye bwate wabadde akibala kankunyonyole wano. Njala kunyonyola buli kimu ng'okola ki buli kimu ng'okifunye bulungi nnyo mala okujjako ettaala eno eyaka nnyo akatambi kaakano lindako kanyongereko eddoboozi lino. For the leadership in what would be the motive for the leadership in NUP to object? It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there, the legal firm, the partners, one is an official, top official, the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 for representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep, the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received the NUP interest to keep these people in prison. Not the NUP, but some elements in the NUP. It's a business enterprise. So the money can keep flowing? Yes, it's a business enterprise. It's a big business enterprise, $1,000 per month. And this money is supposed to come from international organizations, including, but not limited to, Open Society. So when they are released from jail, then that means that the money stops flowing? Definitely, it will stop. Or if now government takes over the exercise of releasing them and pardoning them, it does not give them the justification of roaming around and looking for money. You must have... Right. Kati omwami oyo bibege byayogedde jonna muzeemu nakati njala mubuuza ekigambo ebigambo biringa bisatu bina. Ekisooka mukulu Yusufu Nsibambi ogamba oli munnamateeka kituufu oli munnamateeka wagasomera ogasomesa naye njala kubuuza mu kooti beetaaga obujulizi. Bw'oba tolina bujulizi mu kooti kitegeeza omusango kola kiguggalawo. Kati allegations zo oba to presenting evidence allegations zo zigwa mu kintu tuyita malice, propaganda and blackmail. So wani tuyambi n'olita obujulizi obulumika ekintu ekyo. Ekyokubiri mukulu Yusufu Nsibambi gwe kennyini ali emabega oba gwe tuyita architecture ow'etteeka lya protection of the sovereignty gwali emabega waali gwomu ku bamitwe egirimu mu tteeka eryo. Njala sooka kubuuza mukulu bw'ogamba nti NUP efuna ssente era ng'ezifuna mu basibe y'ensonga lwaki abasibe tebaagala bajje mu kkomera. Njala kubuuza NUP erina amakomera mwesibira abantu bayo separately nga tebali mu makomera ga gavumenti. Ekyokusatu njala kubuuza mukulu Yusufu Nsibambi emirundi emeka National Platform baloya baayo gye bagenze mu kkomera ne bateekayo bail application eya buli comrade yonna gavumenti n'egaana obbawa bail.
singa ogamba nti ffe tubataddeyo nga tubasabisa tetubagala bafune bbeiro lwaki gavumenti yo tegaba bbeiro abantu abo nabafuluma sente zirekerawo okujja ku akawunti za nuupu mu basajja mmwe mulekerawo okwebuzaabuza nga bafuka banaaba naye emitwe enkola enkadde gye mulina okujja otandika okukola false allegations propaganda blackmail ku bantu olw'okuba mumaze okulya ne mukkuta nga muprotectinga gainyi zammwe mulekerawo busiru obwo kanjala kugamba olwaleero wavudde ne weeyiwa Amanda Mumbugo mu tteeka lya protection of the sovereignty bye bintu bye nayogerako exactly nti bajja kujja basindikibwa propagandalisti baabwe ku TV ku mawulire batandika okukola allegations ezo kati gwasookedde ddala noga nti olina obujulizi munnamateeka yenna okimanyi bulungi nnyo nti bw'ogenda okuwoza omusango mu kooti you produce the evidence oba olaga obujulizi nga gwe yasoma mateeka obulumeka president Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform lwaki tobuwa eggwanga ensi ne butegeera ekyo nakyo ne kivaawo bw'oba tokina ngenda kukusaba dda ku jjaali y'essite otandika okutunda ebintu byo olabirire n'emmwanyi zo ne bizinensi zo ebintu by'obufuzi n'okutandika okutumako egyo emyaka gyo otandika okukola propaganda bikyamu byonna byoyogera essaawa zino nabyogerako dda mu tteeka lino nga tewali yalitegedde nti lijja naye baga bagenda okuleeta abantu nga mmwe batandika okukola ebintu ebyekikula ng'ekyo kati weeyokyezza Amanda Mumbugo exactly yensonga lwaki tubalumba tubakoleki tubalabise era yensonga lwaki kati gwe sikuzzaako n'angalo mu katambi kano kenkoza emisana sikuzzaako ngalo gwe already owedde kubanga ensi bale temanyi nti gwe among the people or the architectures who are behind the protection of the sovereignty bill eyasindikiddwa edda mu bukiiko bagiteeseeko kubanga your main target is to silence the people, to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and even to abolish National Platform kubanga temulina option yonna yakusigala mu political arena singa Kyagulanyi walinga ne Nuupu wairi kati bwe kimufa kati gwe nkumaliriza maze okuexposinga kubanga lawyer omutendeke nga gosomesa amateeka Makerere, you have to produce evidence on the allegations. If you don't have evidence, case closed and zip up your stinking mouth. You a grown-up man, lekera okubuzaabuza abantu. Produce the evidence, bw'oba tolina evidence zingako mu mwaka ogenda kujaira site okutte toilet zo kubanga n'abakozi badduka. Gwe nkufundikidde siku zaako ngalo. Kakati nno amayumba agazze nga gamenyebwa wano mu Buganda n'ebitundu byonna okwetoolola Uganda tegamenyebwa lwakuba mbu tegazimbibwa ku pulaani. Waliwo ebigambo ebifulumye nga biraga nti enju eya Mwami Kyagulanyi eri Magere mbweno egenda kumenyebwa. Wuliriza, ekitebe kya NUP eky'Emakerere Kavule, eky'Ebusoga, eky'Embalala oba gite Western ne Eastern nabyo mbu biri mu pulaani ey'okubimenya. Wabula nga pulaani eno erina okubeera nga etandikira wala ddala, tolina kubeera nga otandikira ku maka g'omusajja oba ebitebe bye, nga kino kijja kulaga ekifaananyi ekikyamu nti omusajja owalana muwalane, omusajja tomwagala. Kati omusajja ono agamba bino bizze bikolebwa era nga n'ababikolebwako n'amayumba agamenyebwa ago g'olaba naddala aga gaakalina amanene ennyo baba baabasasula dda, era bano be bamu mbu kubabeera mu pulaani eyo ey'okulaga nti bamenyeddwa. Wabula mulimu n'amayumba agamu naddala ago agatali g'amaanyi nnyo ne bukiyosiki ebigenda nga bimenyebwa olwo balage nti omulimu gwe bakola gwa ddala. Kati okusinziira ku mawulire gano galaga nti waliwo olukwe oluteeketeeke olw'okufundikira nga amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gamenyeddwa. Wabula omwogezi w'ekitongole kino ekyakasaganya amayumba yavuddeyo n'ategeeza tebagenda kumenya nnyumba ya muntu yenna, wabula buli muntu wa ddembe ogenda okubeera nga afuna abakugu bamuwe pulaani y'ennyumba eyo gye yazimba nga bweri yennyini. Obaleeta ewuwo ne bakukubira pulaani nga basinzidde ku nju gye wazimba, olwo pulaani eyo ne bagyapuluvinga, gwe ng'obawadde ssente era ne bakuwa ne pamiti ekukkiriza okubeera mu nju eyo, nga balaga nti enju terina buzibu bwonna.
nga kitegeeza nti era waakiri ojja kuwaayo ensimbi okwetolola Uganda yonna at least enjuba ziba tezimenyeddwa waakiri babeere nga babaavuwazza mu mbeera ey'okubanyaga bw'etyo. Okumenya amayumba muwulire ekiri emabega w'okumenya amayumba ekirala. Kasooke mbabuuze gye bamenya amayumba ge bamenye gye bamenya amayumba mulabayo abakaayana nti nno batumenyedde amayumba bakutte kalina empanvu ennyo empya ne bagimenya. Mwalabyewo eyakayanye nti abange ennyumba yange ekitadde mu ssente we bamenya mulabawo enkayana. Kati ekiri munda kiri kino Abanyarwanda ne bamafiya ba Museveni bakimanyidde ddala nti etteeka lino bannayuganda bajja kulitaliyeti nga bajja kwegugunga balwane beerwaneko. Kati baagala okukitumanyiiza muwulire bulungi, baagala kukitumanyiiza nti nno amayumba gamenyebwa eyiyo si yeesoose. Naye amayumba ge bamenya ebitundu 99 ku buli 100 gaabwe gatya bannyini bo baagula baatundawo ne babagamba mu kiseera bwe kiti muveewo tugenda kuzimbawo. Baabasasula dda okuvaawo awalala kugamba bagenda kukulaakulanyawo kubanga ababadde ba original nannyini baagula baatundawo bano ne bagulawo. Kati baagala kukiyisa mu tteeka lino okugenda nga batusensera obwongo mpola n'emitima gyaffe mpola nti ab'ejjindi nga baabasengula ne batalwana, kitegeeza abasajja bakambwe. Ennyumba ezimu ze bamenya zaabwe baagala zikyusa, ezimu zakyama. Eyo kalina kyempulidde nti ebaddeko bagenza ogituusa waggulu ng'eyina ebyakyama okuva mu musingi, balina kugitereeza kugiddamu yonna ne baagala bagimenyere ku kamera bakituyingize mu bwongo mpola bagende okulindiggula magere ku ttaka nga kiri nnomo, bagende okulindiggula ekitebe kya nuupu ku ttaka oba ebitebe bya nuupu byonna ku ttaka nga kiri nnomo, nga kati tukitegedde nti kalina zimenyebwa. Kati genda buli we bamenye obuuze abadde abeeramu aliwa, lwaki teyayombye? Bamusasula dda ne yeeteekateeka ennaku ze ez'okuvaawo zibadde zituuse era ali contented kubanga be bamenye bali eyo mummwe. Genda y'obuuze lwaki tebayombye. Ojjukira be bamenye ebyalaali ab'omu Lubigi, ojjukira ekyali mu Lubigi. Kati comparing ekyali mu Lubigi n'ekino ekitambula kati olabe enjawulo. Nze nakugamba ebintu byenjogera si byankomeredde. Gwe gamba nti wire yatugamba bw'ati otandika okinoonyereze. Kyofuna kyonna tubeera n'amasimu. Ekiro tubeera n'amasimu, tetuweza nnaku 2 nga tetunakuba amasimu ekiro. Emisana ku Friday tubeera n'amasimu. Gwe kuba essimu ogambe watulimba bamenye ennyumba ya taata nga takimanyiiko. Kati kye baagala kiki? Bwe bamala okumenya bagenda kuzimba era bakulage abafunye mu tteeka eryo
tulaba luli mu butuufu ennyumba yali esobola okunkubira abaana kakati nze bwe nagenda ne bampa approval n'enzimba kakati tulaba ng'ennyumba nnungi okitegedde batutwaliriza mpola mpola naye nga kiwaanyi buli we bamenya balinawo akakwate kati buli we bamenya balinako akakwate kati oluvannyuma bajje bamenyeeza mmweza ddala nga bamaze okukibayingiza mu mitima nga mumaze okukikkiriza n'okukikakasa nti kisoboka era kiri nnomo kubanga baagala bakikutekemu ogambe ti ate munange nze naagaana abalala nga babamenye bannayuganda era tebajja kunwanirira bajje bamenye ekyalo kiramba nga bamenya nga basenda naye nga gye byasooka kyali kiwaanyi famire yange bwebe nga sima katugambe nti be bamenya batuufu bo bayinza okuba nga balinayo alternative nze yange bwe bagimenya sina gye mbatwala kati wakiri kanfiira awo bagende baboneebone byabwe nga bakimanyi nti taata senga waali tetwali bonyeebonye tubonaabona lwakuba taata baamutta nga atulwanirira okusinga okubeera n'obwana bwo n'obonaabona nabwo nga bukutuna bwe buti nga tolina kyosobola kuddamu bamama ne batata mweweyo mwalabye ab'emoroto omusajja emoroto yagaanye n'agamba temujja kumenya wano nayita abantu ne bajjula mu kkubo nabagamba mutuule mu maaso ga guleedi ebasaabali saakyogera wano ab'emoroto bakikoze bagambye tojja kusenda katale kaffe ne bayimira mu maaso ga guleeda ne bamugamba tulinnye akatale yakasenze muleete abaana n'abantu abakulu mutuule mu maaso ga guleeda mu maaso n'emabega mugisandukule mujooke kale abasaabale aderivansi alinnye abantu oba agende mu maaso alinnye abantu tulabe gyanadda mwe bino ebituna ddala omuli obutale bujjuddemu bakazi b'abasirikale bakazi b'abapoliisi mwe nsooke mwerwanirire mulabe ekinaddirira so tebakumenyera ennyumba nga bakulaga mbu kubanga bamenye kalina ey'emyaliriro 17 mbu olwo oweeyo akayumbako no akayumbako keekako bwe bulamu bwo ye future yo kyotegeera kyosobola tewabaawo akazannyirako oba balindikudde kalina mmeka tebikukwatako ekikukwatako ye nnyumba yo tobakkiriza okusuula ennyumba